kati olaba kino ekintu kyoyo mukyala Esther, it's a bit complicated. It has a lot of things attached to it. Kubanga kyavayo dda ku mwana ne kidda ne mu bibi eyenga y'omuntu. Ani abireeta? Okitegeera. Omanyi yabireeta? Ye kennyini ng'omuntu. Because first of all, her statements contradict. Today you're saying this, and another time you're saying this, and then you're bringing extreme things that society even looks at nagamba ye ekyo yakoze kyaki. An instance, Brian Adagamba yaleta n'enkumbi. Me, I didn't even see that part of enkumbi. But tanaleta nkumbi. Yagambye waliyo enkumbi. Kati waba yagamba nti waliyo enkumbi. Bannayuganda bamanyi tujja kwogera ekyo. Let me tell you, bw'abanga ze nayogera ebintu ng'ebyo, that means like she even needs someone to sit her down and cancel her. Yakatereka akantu ako. What would, like, it doesn't make sense. Like, for evidence matters. Let me tell you, wabeerayo ebintu Esther obanga olina ekintu kyokkola. Kyobala simanyi balooya be bafaanana. Wabayo ebintu nga looya wagenda kugamba client dear. Ekyo sooka olindeko. Ogenda tu ogenda kunswaza nga fees and series and stuff like that. Olaba lawyer atuuka. Oyo Hajjat webanga balina omusango gwabwe mu court. She's not even supposed to be on anyone's podcast speaking about anything regarding that case. Hey, banange, how are you? Mbabuuzaako mwena sinza okubanga otulaba. Thank you so much. Amanya n'eddoboozi Nabulime Esther wano ku Talk with Essie, S Media Uganda. Tubeera mu social media muliro. Buliwonda ne Matilda tuba tugenda kugeya. Kugeya, kuseka, kwogera bintu bye mbadde mwogerako. Fe tuba tulese endowooza zaffe. Actually, temusitwala nnyo serious naye bino ebintu we tubyogera ngambye seriousness. No, bafunamu emotions. Don't put in emotions. Ene bandowooza yaffe ng'abantu. Ate n'ekirala era tekijja. Ate fenna ebintu tubiraba bulala. Ate naffe tufubola nti bye twogera byebyo bye bituufu. Hi, girl. How you doing? How are you? I'm doing well. Ndo ano kuchupa. Kulaba. Bana abantu bagala okuba oluseke. Yo ninawe nabadde. Nembaka ebintu ebitatambudde bulungi. Sijja kwogerawo bajja kulaba video eno. Nembaka ebitatambudde bulungi, but nanyiga namazeewo sawa zange eziwera for some good time. Wawo kale nange nabadde mu nsobo oli awo neze ebintu nebitwala lightly. Nebambeezaawo. So after mbanyumyamu ne bakyali bange nga katwedo yayagala mmocha lwaki tewamwokyeza. Banange febata mutugale nino tubooche tusobola kumanya nti mwagala tubooche. Kakati ffenaffe tulinotegera kodi. Omanyi oba inotegera kodi ekola mu Uganda. Oli wala akayanyiza nnyo omanye ekimusirisa. Mugane gwe kati omaiso kojjeko wano katono. Nebadde ngamba soko girengo ofuna ku mazzi g'okunywa kati awo ng'ategeera kye tuzzaako. Okay. Ng'akumalira ensonga. Nyamba nyanguyize omugamba bw'omugira bw'omuzizika. How are you? I'm good. How are you? How's life? Life is good. I mean, we can't keep on crying because we have problems. Life has to continue. So, buvunaanyizibwa for making sure nti obulamu butambula bulungi. Tuna wetwavaayo wetwakomawo netumanya nti we should not even complain because people are living in a worst life. Let me tell you, we went to that place that we're not going to mention, and I went back to my house and I looked at everything around me and I was like, God, I am so grateful. Like, I felt like, why do I even complain? Why do I even worry? Why do I? Of course, it's okay to worry. You know, you're not sure of tomorrow. Naye ng'olabira ddala oli era ne ngamba omanange bw'alituuka mu myaka nga atandise okwejjako omanya nabejjako ng'omuleetako ewantu eno ng'atunulayoko ng'agamba what? I am so lucky. Okitegeera because Esther kye twalaba kyali kika. Nenga people by the way living, and then another thing I learned, happiness is not about money. Happiness is not about things that we're having, nyumba nunji, motoka nunji. Because we saw those people, they were really not looking as good, right? But you'd find people taking their beer, their kids are playing, I don't know. Bakulaga, yes, it could not be an easy life, but there, someone is happy, someone is laughing, and you know, I don't know, like I just saw those things. We should just be grateful. Yeah. Bitambula bitya.
Wiki nene ewedde baddeyo cha bibadde kuva mwezi wegwa. Is it beginning of the month? I even don't recall. Olaba ojjukira twagamba ng'omwaka guno gutandika bane bakati biki ebigenda okujja oba kati kagendo trending. Kati story ya Hajjat ye yaze ate yaze kulema. It is and by the way teterunagwa. It's still going on. Atebya koti byatandise. We've not started on the hearing. Naye katata oyogera bwotyo. Ne walabe ekyali ku kooti. Wakiraba? Bali tugala kyogera kwane kuba netawanya ya. Naye walabe ekyali ku kooti. Abantu beeyisa nga tebeeyisa bulungi. Of course beeyisa obi. Omanyi, let me tell you. People have their own frustrations. Some people have gone through situations that are relatable ku bya Hajjat ebyo nga ebigenda. Kati abantu abamu bajjanga. And remember, sometimes people react emotionally and they make irrational kinds of decisions nga tebasose kukiroza bulungi nnyo. Yeah, so that's why nze juka wali eringa byakatandika wetwaga tsoka tulindeko obyogerako teje bikoma okusala omugambo. Aya akatubyogeddeko akwa tebinaggwa. Tebinnaba but naye ate tetujja byogera tunatera the obivaako. moment esa obanga tuyagala kintu kyo bakyogereko, don't let the world know about it. Ani naawe leka. Listen, bwoba tuyagala abantu kufula mboozi ebintu byonna bigaana. Toleeta kintu kyo. The moment ogenda mu kamera n'otandika okweyogeza emitabi takwatagana. Sister. Tokwata ku bantu kubagamba kimwanjogeddeko ono ki yakoze bati ono lwaki anjogerako bati ono kyanumba bwatyo. You've given them the right to give their opinions on your situation. So omuntu aba anyigirizibwa in case n'awataba oyo. Omuntu abeera ng'anyigirizibwa. Talina kwogerako. No, listen, omuntu abeera ng'anyigirizibwa. It is very well you could come okweyogerako, but make sure you're ready for the impact. Don't put yourself in a situation of, you know, kwefula victim, because Esther, the moment you come in front of or behind the camera, abantu bakutegeera nojja n'emboozi eyo, kitegeeza everyone is going to have their opinion because you've opened it up to them. Buli omu mugambe mboozi ngamba banange Esther. Another person that's watching olinga mugamba what can I do? That is why baleteze ebbaluwa. Olajja n'agisoma abantu lumu n'akuba munnaye mulongo nsaba nnyamba abantu bampe ku magezi bitambule okitegeera, then omuntu najja n'akola ki nawa opinion ye. Yes, so bw'obanga omanyi nti no ina situation gy'oyitamu and you cannot handle the pressure that will come with negative comments, biased comments, hateful comments, don't share Esther. Sirika weberere mu you handle it in your way eno nga tetukulaba okitegeera, but if you come out olaba tunagamba abantu okuhandolinga in their own way. Oba kitegeera in their own way waliwo abantu nga bali short tempered beba osanga omanyi waliwo kati nekitali tusake tuveeyo ensonga yajja tugende mu nsonga endala. Just in case waliwo ebintu bingi ebituuka ku bantu abantu bannaffe ne bakola ebintu ebibi, kati omuntu watyo beyogerako beba osanga basse bannaabwe. No, don't. What I mean, because every time we tugamba nti handle in your own way, omuntu ajja muwabira owozo byala. I'm not saying people should handle in their own way. Nkomawo waliwo alaba Hajjat, I'm not wetwagala ku Hajjat wana abamu bajja gamba we are taking sides. Nze ndi muntu agamba Hajjat, yes I support women, kitegeera era Hajjat wabanga kituufu ekintu kyaliwo obujulizi ne bujja mu kooti, ndi muntu agamba omusajja musibe kale simusiba naye Hajjat afuna obwenkanya. But in case in all bivaayo nga waliwo ebitagendere bulungi nga Hajjat olunsi yalimbamu awo, then oba oli awo naye aba alina okukola ki okusasulira ekintu ekyo. But now today eri tugambe nti abantu tulaba bagamba nti you know what, polisi yaffe tebafunira bwenkanya biki abantu ogenda basindikiriza okutta abantu baabwe. No, here is the thing, we are living tubeera n'abakyala wana abafumbira basajja baabwe emmere ajamu obutwafe. Esther, let me tell you, I am not telling someone that when you're feeling sad or if you're going through something, go cover yourself under the blanket and cry from there. You need to know who is the right person I should go to. Okitegeera oyina kumanya abantu ki abatuufu benina okola ki okugendako. If it's about a child, where do I report? But do you remember, if it's about marriage, where do I go? Like chengaza kugamba, if you bring it up here in the news. But remember omala chantu baleta ebintu mawulire biba sorted
omanya Hajjat akugamba yayogerako ne Bamaseka Bamaseka ne bagana bawulira nga boogera kusimba ebintu byabwe n'agendako ne mu kooti omanya obujulizi bubulaawo ne bakwefuulira kati nga the only way gy'osigazza eri egyo mawulire woolabisaamu ku bantu tulabye ensonga nyingi nga zikoleddwako n'ezitali ezo ojuka ensonga ya airport ensonga ya airport abantu baali bali enguzi ku airport yawo bamala balabisa mu kamera no, that is a whole different thing. Okitegeera that is a whole like airport labayo anti labayo bwe babeera bazze they shouldn't stop people from saying what they want. Don't get offended kubanga olaba gogamba nti no yayogedde omanye ebintu abantu be bakoze Hajjat oyo olw'okwogera ebintu ebyo it's enough to put her in depression and she even does worse. Now commenting us so side. Yes. Look at the others where against anyone ku NASA. Oba kitegeera abanasa era nga bakola ebyekiyaye nabo bennyini bayaye banna. Let me tell you, the moment you put your business to the public, they are going to say whatever they want. Goroza Hajjat ekagwe bakyasosokola ebintu ng'ebyo. Do you think it's the only case? Yes, gwe tulabako, but like sigamba specifically but she's not the only person that has been going through things in marriage, like botunulia chicho chiri combined with marriage. Abantu bangi bayita mu bintu mu bufumbo. Okitegeera, and then she's definitely not going to be the last person. But should we all come to the news because we are feeling sad and because we are being violated? Like sometimes it doesn't make sense. Who is the right person if you want someone to talk to? Who is the right? Right now. Like first of all, we have family. Family weremererwa. Nonya kubaddako ku family. Maybe you have yes, maybe you go to the church leaders, religious leaders. Webalemererwa. Ate tekiyinza banga kweyo nayo level otukidde ku banaddiini era tonafuna yadde n'omu akuyamba. Okitegeera abanaddiini balemererwa. Find someone you can confide in. We have our friends. Ngojja omunyumizaako anti by opening up sometimes bwembanga nzo kugamba ebyange sigambye mbu ngambe byenche ndino okukola. Usually I'm talking to just let myself calm down, you know, kugamba mune sigamba nkugambe gongambe ekyokukola kiche ninzo okukola ekituufu. Bagenda kusala omugambo. Oyina bwoba ina okwogera n'omuntu, you're talking to someone sometimes to relieve yourself. Akwe kucholinzo okukola banange niza kola until this situation is too much for me. But what I'm disagreeing with, bringing things to the media. The media has the whole world involved. You're going to be judged. But people are going to judge you differently. And you cannot blame them for that. Because everyone has their own opinion. And who knows? Right to their opinion. Actions it's a bit complicated. It has a lot of things attached to it. Kubanga kyavayo dda ku mwana ne kidda ne mu bibi eyenga y'omuntu. Ani abireeta? Okitegeera. Omanyi abireeta? Ye kennyini ng'omuntu. Because first of all, her statements contradict. Today you're saying this and another time you're saying this, and then you're bringing extreme things that society even looks at nagamba ye kyo yakoze kyaki. An instance, Brian Adagamba yareta n'enkumbi. Me, I didn't even see that part of enkumbi. But tanaleta nkumbi. Yagambye waliyo enkumbi. Kati waba yagamba nti waliyo enkumbi. Bannayuganda bamanyi tujja kwogera ekyo. Let me tell you, bw'abanga zze nayogera ebintu ng'ebyo, that means like she even needs someone to sit her down and cancel her. Yakatereka akantu ako. What would like it doesn't make sense like for evidence matters. Let me tell you, wabeerayo ebintu Esther obanga olina ekintu kyoko kyebala simanyi balooya be bafaanana. Wabayo ebintu nga looya wagenda kugamba client dear ekyo sooka olindeko ogenda tu ogenda kunswaza nze lawyer tubira banene mu film abamu tetuli ba lawyer, but at least we've watched crime kind of movies and series and stuff like that. Olaba lawyer atuuka oyo Hajjat webanga balina omusango gwabwe mu court. She's not even supposed to be on anyone's podcast speaking about anything regarding that case. If she reported if she reported that podcasts if she ngabo yatuukirira abantu abalala abasenkati, for instance ng'omukyala Honorable Natural namugamba yali talina ate kudde nate mu YouTube kwogera birala. No teyalemererwa gundi ya Natural yali bweti
jukira what should I say? Yali live so buli muntu yali en sigamba nti yabagamba but balabako kyenkugamba kikino bwaba yasituka n'agamba ngeze wa honorable n'abanga yogedde ne honorable she didn't have to come back to other YouTubers to make any interview because every person asks a different question and then you answer differently and we have our own goals and people are having their own goals oli alinza okubuza ekibuzo ng'agala weesabulibwe kuba goolo nkokyeze kakati singa yali tayagala bizibu birala bwe yandigenze woono yandikirese ne bagenda nga bakitambuza bwe batyo mpola naye gwe wava eno ate n'ogenda eri ate kakati wagambye gundi kikyo gundi wagambye like the more you say things you're building on a lot of stuff that you cannot defend oba kitegeera kubanga oba oyogera ebintu and remember people are holding cameras voices are being recorded that is going to be used against you in the court esawa yonna oli avena ulira ono byali ayogera ku lunaku lwe luti bitegeeza ki abawo obujulizi obulala oba owedde okitegeera so if you're sure that you're going to court if you go to court keep yourself away from people that are going to make you say information that's going to backfire at you oba kiraba singa nze mbakubanze ngenzewo omuntu esi media anyambeko kesi yange bajiwuliriza okitegeera anyambye antusiza ku muntu ali in the same system let's say ali mu leadership anyambyeko kati omuntu I can't believe that agenda kunyambako n'okunyamba eri ewala gye bayinza okwagala obutapa bwenkanya bwe neetaaga because first of all she's a woman she's girl child human rights bichi you know ebintu ng'ebyo kati era omanya kasawa neno wannemera nga nzirayo ewagundi ono kuba yanyambako ku lunaku bwe luti okitegeera ate omumanyi muntu teyekwekereza tali corrupt maybe nti asobola okuva eri naye n'abeegattako ati bayinza omutemera baba tebamutemera oba kiraba kintu ekyo nakikulu yes Esther when we go back to the part of who do you tell your issue that is the cause of all these problems and plus oyo omukyala yajja okwogera ku me I don't want to use that title for Hajjat jamuyita mukyala oyo omukyala yajja okwogera ebintu ng'already Hajjat ayinza okuba yagenda emakka tewali buzibu nze nganze I'm going to call omukyala oyo omukyala oyo omulaba yagenda okujja okwogera ebintu ebyo kweyo YouTube channel ng'already omuntu oyo bamukwasiza dda ki bamukutedda she didn't come out in this kind of bamukwata that means something is being done investigations are ongoing Esther when you take an Matilda, don't you think kati wayogera bwoti muli tolowooza kale twogere bwe tuti nga bwe twokyogera bwe tolowoozamu nti police n'amateeka ga wano olumu tegakola tolabyeyo abantu abacomplaininga nti tebafunye bwenkanya haven't you seen people ne bavaayo nga bayinaayina tobalaba don't you hear such stories of course Esther the stories zibeerayo oli nakuwulya abantu bangi bayogera nti bamuyitanga because wetuba twogera ebintu bye bamuyitanga jangu ofune ssente ojjukira story eyo nga we yali abamu namukubira nti jawano ku poliisi waliwo bebawadde ne basetatoni bonna baalimu nze let me tell you I personally naliko musango nze nga niko musango so ogwo Hajjat ogwange personal nenda banga lero tuba tugobye kino ekyo gwe kulaba nga omuntu gwe muli naye mu musango yagenze dda n'abawa ssente nitubeerawo nga tulwana bulwanyi ssente awaayo ate nga omusango gwali okitegeera so ebintu ebisinga lwaki omukyalo oyo kyonna kikiri omusango tuguleke omule okubanga yeekubira enduulu mu mawulire yali atandise okulabawo nti ayinza obutafuna bwenkanya anti kyenkugamba kyekino when it comes to the laws the same thing that she did to herself era kyekimu kyekigenda okumulya okitegeera ate sengambe obeera ng'ojja be prepared for certain things you've used exaggerated terms okitegeera these exaggerated terms and another thing gwenga gwe Esther teweekubyemu ttooki kumanya kinganga nobanga obadde obba obadde obba babadde bakunoonya nojja n'otandika ogamba nti omuntu yakubbye I'm just giving an example me I'm not even relating to her stuff but if you've been a thief nojja nkugamba thief is a thief you've been a thief you come again to report another person for theft naye nga naye baali bakunoonyezaako kugwa obubbi
oyo omuntu gwo bakugoba obubbi bayinza bajja soka bamugira baga naye gwe gundi gwe sekwa bulijjo wada asitula obusapiti baffe n'amasigiri soko jje wano kati n'omusango gw'owaaba bakuvaako ne basoka yaga lindako gwe bulijjo akola ki gwachojjanya ekitundu kyawo tulakaye kati omusango omanya misango gyasooka okuloopa yoyo kati saawa eno omusango tuloope gwe twagala tusoke tukufokasingeko ogwokukwata omwana then ebyobubbi by'ebyapa tubiri byabo nabo bagende baloope ogwo nako kuba musango ogwo omusango nawo mulala kati era bwe tudde wali eri bakugambye omusajja gabambako ebyapa yaloopawa okujjako okwogera alabayo teyagambye oyo mwami yabadde bulungi he corrected yagambye teyabibba yabimuwa n'abiremera okitegedde kakati nekyakangambe kino Esther naye nga waliwo agamba nti yabibba waliwo yali atugambyawo nti yabibba waliwo yali atugambyawo nti yabibba ani waliwo yali atugambyawo nti yabibba waliwo yaddaga mbu yabibba of course kati byebyo ebizibu byoleeta ebintu byomu mawulire nti n'abantu abatalina bibeera mba bagenda kukola ki bibeeramu. I'll still go back to my first point when we just started this. Don't bring your business in the news. Amara tegaliwo kukusasa bambi mukazi watu galiwo gamba kusunga kusekerera anti Matilda my point ze kinsumwanganzi nkubuuziza ekibuuzo Matilda mara kyabantu baleeta ebintu mawulire bamala kulemererwa kambuze Esther for that specific case how long had that case been in police ngabo gamba let's go slow by slow. For some time. No. There was nothing like for some time. Omanyi guli leyo nga Ruth Kalibata nalikola. Lyasobola kubeera wagundi. Lyasobola kubeera ku mukedde. Okimanyi nti ne guli leyo omukazi oyo yajja ebintu bye yabyogera oba it was oba ono what. I don't want to be so specific. Ebyabukedde saabiraba nja kubeera ku bye nalaba. Yabyogera nga bakulaga omuntu bamukutteewa was it like the other week? It had been like a week. Ane bamuyitaawo yagamba. Agamba nolako muyitawo sente etambula stetanto nadimuku ebintu nga bitambula nagamba nono sigenda kufuna bwenkanya ebintu bino kambiteke mawulire omanyi nero linakueleza audio y'omuntu omu nga mpeereza nagamba bamaze n'omusango emyaka egyo omusango ki oguli gwe nakueleza mugundi kati ogwogulaba oyo yawaaba ne balaba 3 years and 1 week. What is the difference? Ulira anti nkugira nangamba amateeka gannemye njagala kujja mawulire oyo kati bwabanga ze abeera ne validity nti mukazi nze kyengezaako kugamba si wakanya byonna byoyogera nti naye wano mu Uganda olumu amateeka tegakola naye ate okimanyi tero bireeta ne mawulire era n'amateeka ne gatakola gakola gaswalako amateeka butakola kyeki. I want to understand like omuntu kubanga bamusengesiza omusango obanga awangudde omuntu kubanga omusango genda kukolebwako nga gwino okukolebwako afunye obwenkanya akole ki abufunye kubanga olaba amateeka bagenda kukimayo obujulizi yenna nabeera mu nsobi oba Hajjat oba aji yenna nabeera mu nsobi bajja musiba naye wali erigwadde genda kuvunda bayinza n'okugamba nagamba gwe nina omusango gwe natambulira ebbanga paka nakatemza nkyagutambulira. Let me tell you. Musagana amateeka ge Uganda. Let me tell you something. Ogwo omusango kyetugamba nti no tebayagutambulira okitegeera tetunaba like omuntu teyafuna bwenkanya mu wiiki emu oli mukisatisa abantu butajja mawulire. I'm not threatening anybody. Abantu bajja bafuna obwenkanya mawulire. Me as Matilda, I wouldn't bring my business into the news because bwe kiba kyakunja kiba kindiya. Okitegeera labayo ne boleeta omuntu mu mawulire kati Uganda we yatuuka tekyaswala if a person has the money and they can beat you like in that way era kubayo finally okyogedde fe banene ababeera eno omuntu kandyeresereza ye naye nga mulabisiza ate kati omulabisiza Esther people forget ogenda labanga ekyebe tebakyabiri nako like that's the number one bullshit I've seen in my whole life like there is nothing you're going to do. If you're having, and let me tell you, if you know you're going to kulabisa somebody, have proper evidence. But you don't even have the evidence. You've gone to the court. Labayo, ozogamba, I need people to hear me out. I have a case here. I need justice. But you've gone to the to where you're looking for justice. You don't even have the evidence, proper evidence. Gwawabiro jotanga teto ina bukakafu bumala kulumiriza mtu gwawabira. Listen, that is what I'm telling you. Prepare yourself. Prepare yourself. Gamba ndi kugenda
ono namukwatanga bensa yange naina ne kamera yino uliriza yino omanyi olaba abantu bagala nnyo ebintu by'amakooti ebyo naye kooti erabisa Matilda nze ninako omusango era gwe dalaba mu kooti ng'omuntu bamukuterwa eddanedi nga atta omuntu n'akasonga akayina bw'ofisa namusabira obujulizi obulala gw'osagala eno gavumenti not a government but osagala ebintu by'emisango nze nkakubulire ebintu by'emisango binene olina osooka n'obiyingiramu n'obyetegereza n'obisoma n'obitegeera engeri gye bi-operatingamu kati fe Matilda kyogezaako gamba do you think nze kyenkubuuza kiri ekibuzibe kyogamba nti abantu bafuna abantu emisango gyonna egibaddewo abantu bafuna obwenkana bwe basanidde okufuna naddala mu sisitimu ya wano Esther kankubuuze emisango gyonna abantu gye bazzenga basinga bamala kujja mawulire tokibuyanko nti omuntu yasinza omusango naye nga yali mu bukyamu listen omanyi abantu be basibye nga tebalina musango naye nga tebaatuuka na mu kooti naye okimanyi nti waliwo abaatuuka mu kooti nga babasibira bwereere anti labayo mu kooti tebakusibira bwereere mu kooti omusango gukusinga anti guyinza okukusinga omanyi nga gukusingira wa obukakafu bwonna we bujja nga gukola ki kati gwe oba ogamba nti no tegukusinga ki ekiraga nti tegukusinga if you cannot provide it then you're proven guilty but if you have the fact that I did not do this crime then obukakafu bwange bubuno kyova olabanga abantu baba yahandling emisango tebagikwata speed a case can take a whole year. I'll give an example. Soko tunywa omusango gwa Didi. Omusango gwa Didi abamuwabira ali mukomera naye omusango gugenda kuwulirwa mu May. Ngale mukomera ali mukomera the case is they're going to start hearing on his case May. Why? They're still trying to make investigations. Kati nayenga nafe tuchanoonya naye we bamukwata webati Hajjat naye achanoonya bujulizi uliriza waba si ayino bunoonya bali mu bunoonya awaba si yanoonya obujulizi bwoba ogambe nti no they raped your person or they murdered your person or they did whatever to your person bwoba ogenze n'okiwaba kirekera abalina okunoonyereza banoonyereze gwe ng'omuntu tolina expertise you don't have any expertise of making investigations. What evidence you have nti kino ekizibiti kyenina oyambako gwoyambako naye si gwe alina okugenda n'onoonyereza kubanga obuki obukugu tobulina mugakusanga baleseka vidiyo nga gundi ali bwati bannaba bakalese tetukirinaako obuzibu aba alese evidence emala nti this is the evidence that I have this was done naye ebyo ebyokwogera bintu bayiza n'okubuuza bali ludda wange okwata ka vidiyo it's reasoning common sense just okutta omuntu araping omwana wange omukwata video nawe kayinza okukwaza balina okukwata bakwata babiri walaba omuntu akola obulisa amanyi ku mwana wo and you decided to keep on recording that means you're not actually looking at because senga nayogera bwogezi oh my goodness Esther. There are certain things that don't make sense. If you're having evidence, let the evidence be like something that is, I even don't know. Tatulina kuyiyayiya bigambo. That's why I told you. Oyo mchalo actually twakerako ku macha ne tuchawa Haji fenna. Ate tukera ku macha tugane banange Haji watu ali innocent. So let me tell you, the first time I heard of that lady speak, I was so hurt. Nagamba, oh my God, who does that? Naye bwe natandika nasoka bula wa TikTok, jukira ba TikTok batemamu obuntu obuli catchy, right? Obuntu obuli catchy be posting. Ningaka emboze neriwa banange munsaze. Ogo gisanga ku YouTube. Ningamba laba no. Esther, if your fellow women can say sister. Satumanyira. Nedda ulira. Jambi bozi byebyo nawe. Ekintu ekyo okozeemu kachamu. Techigata is not making sense. Muze nawa kigato baki techigata gw'omuntu gwe just nga gw'omuntu oyina bias eri specific gender nze bintu byo gwe nga gw'omuntu you already believed but me I'm being neutral here. I'm not on anybody's side. I'm here for a person that makes more sense. Ka audio nakawuliriza bulungi nnyo. This is the second time I'm actually listening to the audio. You cannot tell me oyogera. We cannot sembo ono yabadde ayogera nnyo kakati madda gwakusinze nga madda talina na kyeyayogedde edio recording omuntu omuyegera wakati omwana wagiradonisokola kitole omuntu tafunyira chance gamba but wait nze ebintu ebyo Esther
birimu ebitu like it's a lot of stuff. It even gives a head. Akaba leta akuddayo mabega neze odi eyo twaju neze omanyi Matilda omuntu akubira simu nagamba esi wakoze kino nga tewakikoze nga oli musiru otegera bulungi oli mukyala we tomuga jantu teyase oyo omusajja gwe kyoba omanya oli mukyala we. And another thing kale tubiveeko bw'obeera ng'oyogera n'omuntu omuntu gwe so ogamba ekyo ekintu abeera stranger. If a person just calls you nagamba Esther you did this, you're like what the fuck, who are you? Who do you think you call? Yeah, but imagine ngaze nkukubidde. Hello Esther. Wanji Matilda. Esther ojukira osooka n'oyagala okutegeera biki byenkugamba. Tegeera nti lowaizo oba nti solo okubanga nkugamba menkugamba ebibyo bye wayoga ne sibi keeping and ebyange bye nayoga bye keeping. Guno musango gw'ababongo Esther. Guno musango gw'ababongo. Kyotegeeza ffe tuli babongo bunakuveemu. Sigambe mutumanyira Matilda. Oyo mutumanyira. Nchaga ffe obongo obuna. No, listen. I've not said anything. China bongo chengambye. Ogambye omusango gw'ababongo. Listen. Let me tell you. Right you gama mtamusayo guno gw'ababongo Esther. Nti oyino soka n'otule wantu noyimirira boti. Kale. Niwe tegereze ensonga eyo. Zate mugundeke sina kyengwagaza. Omusango ogw'obongo? Lebayo. Ogw'omusango ogulaba. Gulimu ebintu bingi nnyo ate n'ekirala teweerabira. Omuntu ono aleese omusango guno alina already history. Omanyi mu kooti eyo munnattu. Bwebalaba kuno. They also look at your history. They also look at your history. Because he's like, who knows what he could be, the one being tortured. Ali mukuyita mbuziwo bw'amaanyi nnyo. Kakati ono omuntu wabanga n'ebyayogera bye bituufu kubonna abantu b'emikwano gye bazadde be. Who has come to defend her? Who has come to her defense? Family omukyala? Family yayiwa otayogera nnyo. Ulida, who has come to her defense? Audio jompereza mbu bazadde abantu bange mwatula sima ne muteesa. Ani azze n'ayogera ku ekyo that specific thing ekyo ngakyo nti baatula batesa. Which family member did you bring? Because Esther nze since agenda naawe ojukira gye twali eri mu Barasha. Oba batya camera. Ojukira gye twali mu Barasha. Kati imagine ng'ogenda ng'omurasha avayo abako kyakola ekyetabbu mawulire. Kyogamba osobola okugufiiramu. Nga waliyo nange era nga banemulinde katono. This is the thing. This is what happened. You cannot say you had Matilda there but Matilda can't come to your defense. Nakola ki oba wankola ki obutaji. Onjirawo mubiri. Nkuyirawo era ngamba banemulinde katono bane twali Barasha abo. Abarasha ne boogera kino na kino. Ne tuba tulimba. Ne tuba era tugamba tujalimba paka gye kiggwe. So, let me tell you, omusango tugenda gutegeera bulungi nga batandise ogwoza. Right now fenna tuli buli omu ayogera kyayogera. Gamba tukakkane. Banayiwanda obusungu tulina bungi. Gwe banayogera kyomanya kale tulinamu akajanja ne essaawa yonna. Senga amanyi gamutera ku Hajjat, senga mukate adinga ku mmwanyi. Senga tuli wala. Amanyi ago muteeka ku gundi. Senga mukate senga tuli wala. Bw'oba toyagala kuteekako maanyi. Alize ndaba kituufu. Naye ne mmwanyi nayo eri mawulire. Emmwanyi eri mawulire kati abantu abasinga tebagitegeera bulungi. Tebamalina kyetegeeza tebamalina bigenda mu maaso. Oli awulira mmwanyi. Kutegeera mmwanyi. What about mmwanyi? Tulina abana ebintu bingi ebitagatta mu Uganda. Senga tuteekawo amaanyi bwegati omuntu n'abayitako ne mubumuukira. Let me tell you. Ze ebintu bino eno ze kye nategedde okuva natandika bino ebintu Esther. If you don't want your business, if you don't want people to poke their noses in your stuff, keep your business to yourself. Natira okufumbirwa sirulisa gamba natira okufumbirwa natira okuleeta omusajja. Nazo mami wange naye sijja kuleeta ndakuyita n'abantu batono kubanga esoma ekisinga okuluma mbulamu bwese kulowooza nti abantu bagenda kuwolereza ate ne bakuyuwayo. Kuba katolabayo omukyala bwe yali aleeta ki ekintu yajja nga azze nga ali sure the world is going to be on her side. But right now the world is against her. Okitegeera nti people are even digging out worse. Ne bye batalina kubeera kuba bijjeeyo dda. Okitegeera ne bye batoko oli aba yeebase
oli abeera yeebase nga gwe sooka ozuuke wakitegeddeko kino ekyabaddewo okitegeera so it's man that thing is crazy naye nga ebintu bya kooti ebyo abantu babikwata mpola nze singa nze Hajjat siddamu kwogera kigambo kyange eri muntu yenna kitegeera nga Hajjat abantu abayinza okuba nga ate bali awo bayinza bakutomeza anti kakati labayo bakubuuza ebibuuzo ne weekubajje ate bino ebibuuzo byebakubuuza oyinza kuba oli ku musango omutuufu naye nga ate guyinza okutuleetera abantu bano bayinza remember they are recording you so Hajjat kati waliwo yagambe waliwo endala video yagambe naye omuntu yagamba nti Hajjat yagabe bamutema ekitiiyo sijjukira tajjula byebyo anya byogedde nebirabyewo kabaddeawo ka TikTok oyinagamba someone was making fun out of olaba Esther kyogambe people can depress you Esther, let me tell you, kiba kijja kuba kibi nnyo emwana oyo banga ddala ebituufu ebiryo byamutuukako by the same person obanga Hajja yennyini eyamurapinga okitegeera but people make fun out of your situation naye nebikutama no getting in depression anje oyinza okuba yalya nze ebyokulya simanyi kuba saaliyo naye kibi nnyo kale abantu balya naye anyway yo social media nzibu walabye omwana waffe bambi waliwo ka video ke nalaba emabegako awo bambi omwana yafuna omwami we bambi nga omwami we nga naye bantu ne bamukuba naye social media tejja kusoboka bagamba omwami mumpi kyokka nga ono pigimi oyo pigimi omumpi aba mumpi kati tutalabawo nga mumpi ate tumita omuwanvu that is the point like let me tell you people hate the truth Matilda nze munnange ese simanyi kulimba nsi I don't know how to lie I don't know how to act nice the guy is not short he's a dwarf there is a difference between short and I am short check out I am short someone shorter than me is a dwarf. What is sad is that people make fun of someone getting married to a dwarf. You get it's not bad. Only love. So why are you laughing? As in my friend, so why are you laughing? Yesterday I had gone to see my friend. Where? Julie. At my home, like to the neighbors. So nengenda ke wa mubongako. Nanga ne Matilda olabye no muwala nti namulabye naye kakati kompuli bakwasaganya batya ensonga eri so abantu balaba n'ebyabwe people are very innovative and creative true naye nga nagambye neerindawo katono omwana yafunye omwana munne banange bakubanga emukolo gwonna tegugenda laba ku mawulire tetugenda kujjaku kamera sibikwate nyinza okabikwata for personal consumption si byansi yonna naye abantu batandikwe emikolo naddala nga olina kyokweka abantu mubagyeko amasimu nga bayingira otherwise bagenda kuleeta wano naye ate n'omusajja dwafu naye anyirira musajja yadde anyirira muzungu abantu baga bazungu naye kakati nagezako kitegeera naye kati these people are like having kids do they like have abaana abawanvu then abamu nga oba they're not planning to have kids they don't have kids no they have a kid they have simanyi. But anyway, those people are also normal and they also love and they also have feelings and of course they are mwana yafunye omuntu yafunye omuntu abasinga abamuvuma temwina kitegeera kumalira obudde tebabakoleranga yadda okukyala okwebibba ebisatu mwina abasajja bawanvu naye tebalina kye bali bakoze bali awo kyolinayo yadde ekifaananyi gw'omukolo wakiri nga bakukyawo ne birthday surprise eya cake emitwalo etaano togiina birthday ogenze wala just olugogoofu luwanvu lukomeye lukwata iPhone 16 lulina ekirevu lulina ekirevu
ne lusala ene ebbali mubagaza ne maada awo sijja kutuukawo right ndisiba na mbona okuba oli mugogoofu era nange mbanja kwegataba mikoyo omuwala bwe bafunye omuntu bw'ati omuntu olaba ekyeli kati esi we yatuuka abantu bafunani abayisaawo ani abayisaawo kati goba eri n'oyagala obuwanvu abawanvu tebalina kye bateeka ku tebo abalina 6 packs oh my god gw'omuniisa n'omuliisa abalinaku zino babaliisa n'obaliisa okitegedde naye tewali mulimu ne mwana esinga etabuse omaliza sometimes a bit my friend I'm like Jesus kakino kino kyabaddeyo ddi kyabaddeyo ate kati ova olaba ojja weegendereze omanyi lwaki abazungu ababeera popular balina engeri gye babeeramu obulamu bwe bulina engeri gye bubeeramu nti when you are a popular person the public starts making for you decisions without them telling you nti oba olina kati bwe maafuna omusajja ninafuna omusajja yakola kakati nze ng'ondaba waneno Esther siyinza kufuna muntu nga kyogere nti kale nga munafu let me use munafu nga talina maanyi no like si maanyi but obunafu you know there's a way people look at you and they start assuming for you the kind of person that is the kind of man you have nti kakati hagayi woyalezo bangali bwatire sometimes yeah so kati bonna ku obuzibu bwetulina obuzibu bagenda kuyisaawo ogenda kuyitawo ng'oyisaawo ai man so tulina okwebeereramu bagenda okulaba oyitawo n'omwagalwawo naye nga bannange talina njala bigere olina okwebeereramu naye ng'obulamu buzibu okukula kuzibu nnyo like you grow up ng'olina onoonya ssente naye ng'amaanyi g'okozesa okunoonya ssente g'amaanyi genyi ng'olina okukozesa okunoonya omuntu gw'oloobeera naye alibebbe ng'akuswala ate ekyo tetukifaako tugamba the right person will come naye bamuwasizza kyomanyi kati ali bulaayo eyo yagenze ku saawa yonna bamuwa visa kisimaba kitaba kya green card ebyo bya citizenship yafunye ekipapula agala kufuna ekipapula tomanya we don't know what our intentions are naye yafunye omwagalwa obayo n'omuntu oh my god wali baddekaawo nga olina ekintu kyokola esse nengoga naye naye tunakola tutya obanyiye tulina nze nga sitanaba kunsekera mamange yasokose kale no ate nze agamba mwanange wekoze ekyo nga nembatudde okoze otya soka nemtunuulya ere nga Matilda tuli kuki mwana obawo ekintu kyoba oyagala owolereza naye nga nawe owulira tekiwolezekeka olereza mukukyala mu no me what I know life is a beautiful thing and of course yeah you get a person that makes you happy and makes you feel comfortable but yeah obeera n'omuntu naye bannange naye kati beesanga bati online shopping really wansuubira ate kati online shopping etambula ana ababeereyo nga baagala naye abeereyo by the way nga kamaze saakudeetinga muntu y'omu maama nyabo naye ng'ayagala giant naye byonna byansi abayagala kugezesa bya katonda yamanyi eno people have their own choices and preferences but nabira ddala nga komaawo bwetyo tambudde olunaku olwaleero tuline Matilda naye nga ebya Hajjat byantamye abiveeko kati tubirabe bulabi kubanga ekisookera ddala ababirimu bennyini tebalina bukugu bwabyo kisigamba ababirimu mu ngeri y'amateeka but people that are sharing their different opinions yeah of course people are trying to figure out how is this that how is that the other ne waliwo ababirimu ennyenye ebisukka like of course they are putting in emotions like some people are even yageze nakola statement enkyamu mu kaseera akakyamu youtuber munnaffe n'agamba abantu tebasoma abo tunabanyiiga naye nno munnange okusoma ennyo tekukuwa magezi okusoma ennyo tekuwa magezi
eri abantu abatasoma naye nga bagezi otusinga yokambye abantu abatasoma obutasoma bukomawa butandikira era bukomawa simanyi anti ze nasoma nze level kwe nasomera nasoma omanyi eri abantu abasoma nga birerya bantikira ne Brian dabayo omanyi kifafuna nsi degree diploma golabayo okimanyi nti neri abantu abasoma naye nga birerya bafuna degree nga basiru nnyo twafuna degree mukwano ensonga lwaki tuli mu katebe kano wadde oteesa otya si buli muntu nti yasoma aba ategeera nnyo kyogamba kitetegeeza you cannot tell people mbu olwokuba tebasoma basiru yagambye nti abamu abali mu musango gwo tebasoma what does that mean era boogeza butasoma Girls, waliwo omuntu omu gwe babadde let me tell bamubuuza you. okwasimanyi kikyajjukira linnya lye ng'akkiriza bukkiriza yamugambye ebigambo kalinga bebamugamba azze mukusanga agukulembere naye tebamugamba tabitegeera let me tell you ayina ebintu byabadde bakkirizaawo ebintu binene biraba birimu nnyo nnyo okurizoninga okutaliko yasoma n'ataasoma bamugamba whistleblow whistleblow no like yes yeah whistleblow whistleblow well whistleblowing is very okay and of course she whistleblowed she whistleblowed that's okwogera ebintu ebi yeah she whistleblowed kubanga kakati omuntu wabaze anti kale yabadde takiteeka tayinza kuba yakitegedde ayinza oba yakitegedde naye nga ebyo ebintu munaye those are just english terms okitegeera those are just english terms bye batuyigiriza obuyigiza mu ssomero naffe tetumenye gye byasibukira kubanga babiyita ebyo kuba whistleblow onyuma bangambye okuwandika commitment leeta neetagala naye watu mwana nagendeddeyo ku ChatGPT nanga how do I write a commitment letter wagenze nawala kigambe bugambi write for me a commitment letter ngekuwa wama gundi gwe bagambye mbu tewasoma whistleblow giteeka butesi wali mu ChatGPT nokitegeera ati nakyo ati kidda mu luzungu tena gye babuuza mu luzungu neza mu luganda oba mu luswayiri oba mu lukiga kale omayiza maki I don't like people that balengeza banaabwe saagala abantu badengeza banaabwe okitegeera kati oyagala omuntu ataasoma ifulenge yasoma no like sometimes they're doing something okwogera bwati abadde alaba nti omuntu naye ng'okimanyi te singa siye singa guno omusango tegulina muliro gwe gulina kati omanye eri abantu abajja naakola ekintu nga temukyagala naye ng'ate kinyuma you don't like it no like you don't like it but it's making people like it's giving people stuff like kibawo ebintu kiggulawo abantu amaaso abamu nze sirengeza abantu I can't even tell someone they are dumb or stupid even if they are dumb and stupid man I do not have the machine that measures the levels of stupidity. Because you know sometimes when people are saying such things about the others, they are saying it out of emotions. They have bias, they have hate for them, they don't like them or something like that. Naye ng'oluusi aba yakola analysis enyuma bijja. Nga bijja cause omuntu gwe bakeera ku makya bawa ekifo eky'amaanyi. Presidential advisor. Hey, you cannot just come and say those people tebasoma simanya bize bintu ebinyiiza nno. Because usually abantu abatusinga neno center abamu tebasoma na kusoma. Tebasoma. Kati anti oli wagambye anti kale gwa kusinga center wadde saasoma. I had that statement. Naye nasoma nagenda ko mu kirasi mbu. Yeah, era bayagendayo kubaka akati. Omanyi omuntu atasoma bwafaanana. I've seen people that have never gone to school nga they can't even write the letter A. Okitegeera? Yeah, kati. Nogana naye mu restaurant nga gayi. Kambawe n'emboozi. I dated one man. Nga gamazima sijala kwogerako linnyayo kubanga I've dated people. But one man ngambi teyasomako. But this guy had money. Nga naye baleeta receipt asooka kumbuuza nti sente meka. But this guy had money. Nenga ate akolaga teyagenda kuwadde mu ssomero. So, people there nga tebasoma. Eri abantu ng'obwongo bwabwe bukola. Agala bamuzeyimagala nti ffenna golo ki? Sente. Naye kale abasoma respect
anyway tambulira awo oyo mukyala abamu bamulumba n'omulumba because they are biased about her naye nga singa byabadde bivudde ku muntu omulala nga lwakuba ati kati ye ataddemu nnyo agenze nnyo mu byenda by'emmotoka anti alina munakiri ayagala nnyo kabampaani asusa that's not the right way okimanyi twagala ffena ali mu woofiisi walaba engeri abantu gye batuyisizaamu do you remember but if okitegeera otuukisa ne bifa mugenzeko okutuusa ne bifa mwene mutaleka kutunulwa nga muntu oyo okitegeedde so nga ebiseera ebisinga kuba kuwuliriza nosooka owuliriza kye bagambye n'okitegeera n'okiddamu otherwise at the end of the day ojja kutunula ng'omuntu atabitegeera naye ebintu by'abantu ebyo ebintu ebyo byaba abantu bizibu baaba tuve wano olaba buli muntu akulaga bizibu nnyo mwana birimu obuvuyo bungi ebigambo bingi I'll enjoy so much first talk about this thing again when the case has started to you know net na tukyaliyo tube bina nakutuuka tulaba akakundi akali muno tuli mu November right December abalamuzi baffe bagenda ki bagenda mu holiday omwaka gujja nga tukyali ku ebyo bijja bibeerako abantu naye si nnyo tebajja of course bibeerako nnyo okufiirawo tujja kuba tulina bize tujja kulinda gugwe tumaye ani yagusinze naye nga bannange kyonna kyekiri abantu tulina okwetegereza nze kyensobola okugamba abantu when you come in the media to report your case you're not going to get help as you would think of it ogenda ba sometimes wetadde ate mbuzibu obulala ngera we mulaba Hajjat bwali okitegeera yajja naye kati ekintu kikola ki kirabika ng'ekiri mu kumulyaye like we should know the right people to report our cases to we should know the right way right to construct our narratives byonna